I'm going to hand the candidate to the Deputy President of Uganda Region, and this is going to be your first task, sir. And like we all said, we want 90%. Obozijawa twagala 90%. Basebo ne banyabo. Njagala bayizaayiza mwenna aba National Unity Platform okutuuka kukula nnyo. Njagala okuyizaayiza mwenna abeesumulayo okuvuganya okutukiikirira mweno campaign egenda kuba. Njagala okubebaza olw'okwoleka empisa n'obuntubulamu n'obukulungongo byemwolesezza. Temulabye mbasebo ne banyabo kuwemula, temulabye mu kulangiragana, temulabye mu kuvumagana, temulabye mu kweswaza. Eyo gye bayita National Unity Platform. Mwebale nnyo mwebaliriza. Mubadde abantu 10 abavuganya ate nga mwenna muli balungi. Mwenna era mutukoze bulungi nnyo. Bangi batusanyusizza, bangi batukaabizza, bangi batukutte ku mitima. Byonna byonna bibadde okwayokubondo okunoonya candidate. Nakyogeddeko era kankiddemu ti mu process eno waliwo ebintu ebibaddewo nze ebinkutteko ennyo ne binzijukiza ffe baani naye ate ne bindaga nti muffe mulimu abaategeerera ddala ki kye tuli. Ngeri ey'obunjawulo njagala okwebaza Comrade Magala olw'obuntubulamu. Na mwenna si nti obadde wanjawulo ku balala naye olaze ekifaananyi ekyebyo bye tukkiririzaamu. Bannange buli omu abadde ne gwawagira. Tuviira ddala ku ba foot soldiers paka kwabo abatuula mu NEC. Era nga tuba tunyumya ono ngali ku sayidi eno, ono ngali ku sayidi ndala. Naye nga ffenna tuli ba NUP. Babaddeyo eyo ababadde bawagira ennyo Nsereko Moses nga bamufiirako kubanga balina babadde bagala okuba ebikonde. Waliyo abalala nga bagamba kakiika kali agiri lukiika. Waliyo abalala ng'omusanga nga yagamba nze saagala balala njagala Magala. Naye olwaleero akakiiko kaffe ak'ebyokulonda katulaze ebyannaggwano ajja okubikola enalukoola. Sebo kandideeti waffe omulungi twagala okuyozaayoza mugayoganya sebo. Sebo nga tukwasa fulaga yaffe tukwinamu obwesige nga bwe tulina mu bannaffe abalala. Naye okunoonyereza kwonna kutulaze tulina enkizo ku banno. Tukwinamu obwesige, twesiga nnyo omutwe gwo, twesiga n'omutima gwo. Naye kitukoze bulungi nnyo ate n'otugamba tukulabire ku bikolwa byo. Seba amaaso n'abatalina kalubindi tugenda zifuna. Tukwetegereze bulungi, tukuyigireko, naffe tufuuke banywaggwano. Nze ng'omuntu omanyidde emyaka mingi, tubiina ddala mu gya 9. Manyi nti wali musajja muyimbi nga bakuyita Dr. Dandi. Njagala kusaba oyo omuyimbi owedda omukukunuleyo naye omuteeke mu lwesi. Otukulembere, tugenda kuwagira, tugenda kusudia, tugenda kugoberera, tugenda kusikula ebigambo byonna by'otugamba. Tulina essuubi nti tugenda tuswaza, tulina essuubi nti ogenda tuleetera obuwanguzi. Tusaba Allah akulembere, akuwa amaanyi, akuwa ekisa, akuwa obukuumi, akuwa obugumu. Zino tetugenda mu campaign, tugenda mu lutalo. Zino tetugenda mu campaign, tugenda mu ki? Tugenda mu lutalo. Eno sampo 226 tayingira Kawempe. Tetwagala kijjasibwa MP w'e Kawempe kuba obwo twabuwangula dda, tugenda buddamu buzza envunula bibya. Twagala kukozesa nga ssepulingi gye tuyimirirako okunonayo entebe yaffe ennene gye babba n'abagerageddeko. N'olw'ensonga eyo ssebo nga tunona kano akatebe akatono ak'e Kawempe kenkakasa nti Katonda agenda tusaasira tukaleete. Twagala tukakozese
nga okusondalo oba okusonda obusungu okunonya entebe yaffe n'ebigambo ebyo njagala okuyita Deputy President wa Buganda Region Mobilization Secretary sebo nawe osembeye wano ne ba deputies bo bakwase omulwanyi basindike mu lutabaalo Mukama abankumire mwebale ne mwebale ddala mwebale ddala nga mmaliriza njagala okubasaba mwenna aba NUP mwenna gye muli okwetooloola ensi yonna njagala okubayita mu kawempe obukulembeze bwa NUP bwonna omulimu gwe tulina kati omukulu omulimu gwe tulina omukulu guliwa omulimu gwe tulina omukulu guliwa omulimu gwe tulina omukulu guli Kawempe Mujaasi kyagenda okutukulembera nga tugenda mu lutabaalo luno ani agenda okubikola okasaba mwenna gye muli abakulembeze ba foot soldiers abawagizi baffe mwenna mbanjulira Nalukoola emiruka gyonna egiri mu Kawempe Nalukoola wuuyo ab'Ekyebando Nalukoola wuuyo ab'Ekanyanya Nalukoola wuuyo ab'Ekomamboga Nalukoola wuuyo ab'Ekawempe 1 Nalukoola wuuyo ab'Ekawempe 2 Nalukoola wuuyo ab'Empeerwe ab'Ebwaise 1 ab'Ekikaaya abali ku intaneti mwenna abaekazo Angola mwenna aba NUP mu butongole tubakwasa kandidate waffe omutongole nga ye Nalukoola Luyimbazi Elias mbawaggulu nga mbasaba tumwongere okwagala n'okussaamu amaanyi n'okuwa ekitiibwa baganda baffe bano abeewadde ekitiibwa ne bawa n'ekibiina ekitiibwa ne bagoberera ekyo ekisaliddwawo mu bwerufu mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza kati twesange ku gulawundi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.